lwaki abaana obayamba kwawukana oli ku mwana w'omukazi omuvuma ku makya ne mutuntu omukazi yajjanjaba nnyoko omukazi yenna bwagwa mulaavu wadde mbokola byayagala bbaawe oba omukazi simanyi yakuwa ssente gwe olwokuba tolina bakuwa basajja bakuwa olina kugenda nga onyiigira be bawadde mukazi munnange genda gwe namwandu w'akadoma ne pade bitama genda wejjanjabe weeyambeyambe ekivundu kyogende buli kadde bakunansinge olekerawo okuwunyirira ensi mukisa ki gw'olina nga weebakibwako kojjawo ne mutabani we ogwo gy'oyita emikisa egyo mukisa ki gw'olina nga bakwata simpuke n'omuzaalamu omwana egyo gy'emikisa gy'ogamba mbu gy'ozunga nagyo va ku baana abato abaagalana mirembe mukyamu okukwata ebintu bya famire yo biwa midiya. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Olunaku olwaleero ndi ne Mukamusajja International Naalongo Kitone ye ebintu bino abitegeera bulungi kwagala kwogera ku bibaddeko mu wiiki ate n'ebihapeninga mu bantu. Emboozi nnyingi ezitambudde naye nga sigenda va nnyo ku nsambya n'emirembe furniture. Kapa eyo tugyagala nnyo nnungi naye simanyi nnabe akirimu kiki ekiwa omuliro ebintu bino okubanga bisatulukuka byawukana mpulirena omukyala ayawukana n'omusajja omusajja agamba nze sikuta sikuvaako mwe babuloga mwe buzibu mwe kizibu nkwaniriza Naalongo Kitone ku platform eno buuza ku bantu ogambye ffe babuloga ffe ekizibu naawe oli buloga mwe buzibu kubanga kati sayidi y'omuwala yeegasseeko abaalemererwa amaka nayeegattako ono namawunya awunyiridde makinjo gimalawo eyazaala mu basajja 3 eyazaala mu Simpoke kati mukyala Simpoke amagezi gonna gaawa omwana tunda ennyumba yawukane n'omusajja kola divorce oba yawukane n'omusajja muwa public apology golowooza be basoose okwawukana just nti mukama amuwadde ekisiraani nti yeetooloddwa biggest namagwatala in the world nti bali abalala bamuleko banzikwa abaana bato naye kuliko namagwatala omukulu eyakula omuwawa omusiru omanyi omukazi oyo baamukwata nga akula ne bakikwata oba kyalitambulanga nnyo nga tekyambadde empale kati kojja wakyo n'akyebakako omwana wa kojja wakyo n'akyebakako kati kyakula n'obukyayi obwo kyagala buli muntu abulozeeko nti olwaleero jjuli bwe oyabukana ne bbaawo nze sirina busungu bw'omumisa musajja tannaba kunneebakako wabula nsobola okwogera ku kikyamu nti gundi gwe bba wa jjuli okumusindika mu bantu wakoze kikyamu musobola okugenda mu nnyumba ne mukikola ki ne mukimaliriza naye kati bano bannamagwatala balabanga ng'omuntu okuyembamu ne bbaawe kinene tekirina kubaawo aziifa omulenzi malayika bo balaba olw'okuba nti ye awasa obuvubuka onoowasa Simpoke n'omuzaalamu omwana n'omusiba kati oli mu kuliyetinga n'ono omuwala omuto omuteekemu eyo embeera yamwe eyaba bogasi nti osobola okubeera n'omusajja n'omutwala mu kkooti n'omukola ki n'omusiba naye abantu nga Mama Flower agamba ye talwana kapu ntwala omukisa okutegeeza okujjako nga tolina magezi naye namagwatala obusungu bwatadde ku mulenzi ne bizinensi anti agamba omulenzi yamwogerako ekintu ekinene mbu yamusaba ssente yawulirako eddoboozi ly'omulenzi ng'akyogera njagala nkubuulire Julia omuntu abeera ne kampani abantu bangi abasobola okulaba ne bagamba yabadde anoonye kino naddala nga wabaddeyo tibaamugulidde olugoye tibaamugulidde emmere yatutte ssente enkalu kitegeeza we wabikoze naye yaba yabikoze eki mubuuze omulenzi yamumiitingako omwana yagana okumiitinga namagwatala n'agamba nti sobola okumiitinga muntu awemmula atambula n'akamwa akatyafu mu public kati obusungu bwe bukola ki mbadde mmanyi nti yagenda nti oli bwe yamiitinga ye yayogera nti yansaba ki gwe mubuuze omwana yamulabako
gwe muviiramu ng'omwana awaali bwe yalaba ewali eri ku branch y'ensambya ye yakyogera kuba gwe yayogerezeganya naki naye omu ku bakozi ntwala omukisa okutegeeza omuntu atalwana kapa akola nga ffe bwe tukola kyogamba situlina bivumo byagamba mirembe era nalongo by the way ntwala omukisa guno okuwa ebimuli byo okitegedde bangi nnyo balwanye mu nsonga zino tulina abantu babiwayi bibiri abantu abazze mu mboozi eno mulimu abaagala okumanyika gwelwedde erinnya oliyina era ozze ng'ojja otebenkeza ebintu ng'era nakulabako ku poliisi ng'oyagala kulaga bantu nti ekituufu weekiri omulenzi bamunoonya bamugera musira naye ate tetulwana kapu kubanga nze tewali nsonga lwaki nvuma mukazi we sinze namumuwa ekirala oyo mwana muto akyalina okukola ensobi nnyingi kitegeeza yeetaaga kugayidinga si kuvumibwa gwe lwaki bw'obeera ku sayidi y'omuwala atalwana kapo olangira omulenzi obubbi omulangidde obunaku ovumye nnyina ovumye bizinensi nga bwe bamubanja amabanja ani gwe batabanja gwe atakola nkogwe tokimanyi kubanga gw'osabiriza buki busabiriza ne singa obadde okeera n'okola ng'abantu abalala waliwo tosobola kujja n'oyasamye toyita omumwa n'ogamba mbuwafiriza omwana konteyina ne zireeta ebyo ne zibizzaayo kimala okulaga nti wa a totally stupid woman ayogera byotakola ki naye kati nga byotategeera tunenye abamuwa information because abamuwa information bamufeedinga ebyo tebasobola kuwa information nfu kuba tewali konteyina etamemu n'ebikola ki n'olwokuba ye bw'ali essente ayogera nnyo kuba alina omwana wa munne nze neewunya abannayuganda nti nalongo gundi yo togenda kuwangula nze mbina ebintu si baamu kuwangula mbaamu kusevinga bulamu bwa muntu muki bwa muntu mulala nti olwaleero abantu babeera mu kamera nga nambwe alwanagana n'omusajja naye nga balaba omwana omuto asula mu kifulukwa nga bo balaba kiri nnomu oba kitegedde wabula gwe olina okukozesa amagezi mangi otuuza omwana omukkiriza okufiirwa kye yateeka ku kalina oba kinene oba kitono asobole okusevinga obulamu bwe n'omwana we kuba ndi maama nera kuliyakitinga nga muzadde so singa mmwe abagamba nze nyina okuwangula owangula ng'omwana wa munno omulala asaanawo buwanguzi kyonalongo mu nsonga zino toli mundu bawakuwangula ate nze obulamu obwange nabuwangula amweri kyumani otegedde obulamu bwange nabuwangula mbeera wange ndabirira bakateeyamba ndi mu kubazimbira kalina obulamu obwange nabuwangula nvuga mmotoka nnene sivuga buno obumotoka bwammwe obwo obutono otegedde njikowa nenjipaaki nga neŋŋaaba mpa eyo kitegeeza nze mu bulamu bwange ndi muwanguzi naye gwe lwaki oyagala kuwangulira ku bulamu bwa banno ng'olina omwana w'omuntu gw'osaanyaawo singa nambwayo omwana we yafa oba ye n'afa gwe ng'oba owangudde ngalo omwana wa muno gw'oziise bwe buwanguzi bwe mukolerera kubanga mu bulamu temuwangulangako yensonga lwaki mwagala muwangulire mu bulamu bw'abaki nze omuntu bw'obaana ovuma omwana oyo wamirembe bedde nze nkunyiigira kubanga ali mu kukola emirimu gye n'abaana abalala wabula bw'oyogera ku nsobi ya mirembe which is fine naye tomuvuma gwe lwaki nsambi ovuma muvuma omwana w'omukazi omanyi oyo awasa nnyo obuvubuka bwatyo bwe yakwata simpoke ngenda kutwala wa pulezidenti akulabe ne yeegatta ku kaana ku makya mutufu na kati kaagonzi bakali eyo kazunganansi ate n'amala n'akasiba kati obadde oyagala n'ensambi omukwate kubanga ebivumo byakomerera omwana tekibayamba kuddiŋŋana ntegereke olwaliro public apology omulenzi gy'agamba oba mini public notice agamba ye mukyala we amukola ki amwagala era simwetegefu kwawukana naki kati gwe namawunyo kyanambizi ogenda kikolako ki olinayo obuyinza obusobola okwosinga omulenzi oyo okwawukana ne mukazi we mu kooti anti kati abantu bano abaagala bano abaana baawukane ebigambo babiteeka mu mukyala kuba omukyala bw'agaana bw'agamba nti sigenda kudda tewali buzibu naye n'omusajja alina eddembe eri mu madivoosi era n'asigala ng'amuyita mukazi we buli omu alina eddembe lye naye gwe namawunyo okifunamu ki ko baali beekwana wawirako public notice nga mirembe agamba public notice nsambya mujje wa mukazi we mutwala wagiwulirako tetugyetaaga today bw'aba omuwala alina ensonga z'eryo ddembe lye okwewa buleeke abantu balabyeko abaawukanye ne baddiŋŋana abantu bangi etulabye nga yagenda ayogerera omuntu w'ebisongofu nga waliwo basanga batudde mu meeting etya kitegeeza obudde bumatalinga ebintu biki kati omuvubuka agambye ayagala mukazi we kati genda omutuge ekitegeeza zino audio ze baabadde nga bazanya nga bagamba ng'omusambi yakuba omwana waliwo aka audio ate akafulumye nga balaga nti ng'omukozi wa mirembe yennyini ng'agamba anti tebamukubangako
ani ndola mukisa kutegeeza omuntu bwakuteeka kugaani point wankuba tewankuba kkiriza oba oyagala ebintu bino biggwe aba akukaka okwogera kyayagala okuwulira era mu kkooti obujulizi tebukolayo ebintu babibagamba kuba abantu temumanyi mateeka ntegeerekese bulungi yensonga ki ebatambuliza mu buki mu butamanya mu bintu by'okwawukana mirembe bedding si erina okukola separate letter kkooti erina okukola leeta eyawukanyiza abaki abaagalana so si mirenge beddings era yabadde alanga bedi kamaze na kateni era mugende mumuwagire divorce not their limit ebeeranga kateni naki nagirabyeko bed cover ebeeranga bedi cover era mugendeyo omwana oyo mumuwagire bedi kamaze nnungi nyo n'abaana bange ze beebikka eyo si gye bakola mukukola ki mu kwawukana ekitegeeza ekyo kitwala byekifeeki ate ebintu bya kkooti mu bufumbo mu kwawukana batwala bujulizi si palapase mukyala mirembe aba alina okupuluvinga nti omusajja abadde antuga abadde ankozesa bw'ati abadde akola kino n'akipuluvinga naye tewali kkooti ewaliriza muntu nti weyawukana naki teriiyo yesi bakyogera kuba tebafumbirwangako agenza ayenda ku baana batuuse okuzaala ye alowooza ensi bwe tebalina okukola ki asanyuka nnyo ng'alina gwafudde nakyeyombekedde lwaki abaana obayamba kwawukana oli ku mwana w'omukazi omuvuma ku makya ne mu ttuntu omukazi yajjanjaba nnyoko omukazi yenna bwagwa mulaavu wadde mba okukola byayagala bbaawo oba omukazi simanyi yakuwa ssente gwe olwokuba tolina bakuwa basajja bakuwa olina kgenda nga onyiigira be bawadde mukazi munnange genda gwe namwandu w'akadoma ne pade bitama genda wejjanjabe weeyambeyambe ekivundu kyogende buli kadde bakunansinge olekerawo okuwunyirira ensi mukisa ki gw'olina nga weebakibwako kojjawo ne mutabani we ogwo gy'oyita emikisa egyo mukisa ki gw'olina nga bakwata simpuke n'omuzaalamu omwana egyo gy'emikisa gy'ogamba mbu gy'ozunga nagyo va ku baana abato abaagalana mirembe mukyamu okukwata ebintu bya famire yo biwa midiya ng'olina maama wo olina abafaazi abaakugatta okitegedde gwawiddeko omusajja ng'alina kyata kyogamba omukazi oyo malayika olowooza nti ye malayika kyogamba yetanywera mukazi we talinamu odio nga za mukyala we twalabye ka vidiyo nga 31 ng'amusuubiza omuwa abaana omwaka guno ogwakaggwa 2025 kati mu myezi egi omukazi alangidde ebisooka n'ebisembayo ezo mbeera zaffe ng'abakazi obutategeera kya buntu kiri paati of life ffe era nze sina kimwana we kyafaana neewuunya oyo ye mukazi omuki naye nze nnumwe omuntu omukulu ameze n'envi ebuziba otuuyanye buli wantu gw'olina amabeere agatanywera mu buleega ogakunkumudde buli wamu balina okwawukana n'ennyumba gitunde balina okwawukana na kino kitunde naawe onna ensambi ojja kuvaawo mutuufu gulaba oyo ayamba abaana kubeera wamu kati oli gwataddeko amaanyi bw'atyo ekisiwe baayagalanako walabyeko ku sayidi ya nsambi omuntu atadde ku mukazi amaanyi bwe gati walabyeko omuntu afuma omukazi bw'atyo walabyeko omuntu yenna ng'atyoboola omwana omuwala oyo bw'atyo neeyongedde okukkiriza nti maama wa nsambya wayolula omwana era mukama akuwa ebimuli byo mu bazadde abeetaaga ebibumbo n'ekyo kijja ebibumbe nekya maama wa nsambya bakitegeke mutabani wasobola okukikola kuba yakuza bulungi omwana we eyohando gyali muhandolingayo ebintu ekikulaga nti baamukuza buki n'okwetonda asobola okwetondera omuntu gwakola ki naye bano abataakuzibwa bulungi beegasse ku mwana w'abandi bamuteekamu agagamba agaki agayitirivu omwana wange mirembe kakkana amakasi bwe gatyo bwe gaba Ivan si malayika nze mmanyi oyituka mu maaso n'onyiigulukuka naye wejjeeko oyo namawunyo oyo musuubuzi asobola okukeera ku makya n'omulala n'amuwasire naawe n'akukola ki abantu bangi abazze abadifendinze emirembe si yeyekka oyo ono adifendinga avuma omulala ekyo kyesikkiriziganya nakyo adifendinga asanyawo bizinensi y'omwana w'omuntu omuki omulala kikyamu kiziroomu obudde buno nsambya n'emirembe bwe baba nga katugeze ekintu kihapeninze ne baawukanira ddala bano ababaddewo kuba waliwo omuwala gwe nalabye bamuyita Gloria nga ye yasomye gundi kyensuubira Gloria yasomye ebbaluwa ng'alanga bizinensi ng'alanga bizinensi ate bino bye yayogereddemu n'agamba nti yabadda mu bufumbo si yayina obyogera kuba obufumbo si bubwe ati kyeŋŋamba nti yabadde authorized okubiwandiika bw'oba olanga bizinensi okkirizibwa okukozesa omuntu yenna okulangirako kubanga byandibadde official nga Gloria asoma ku bbaluwa ya kkooti
oluganda olutegeera nkitegeera ne bw'abanga gweyadde asoma bbaluwa ng'eriko Mirembe Beddings title ne sitampu yabadde alanga bizinensi ya mukwano gwe nonti marriage issue mubeere bulungi mweraba gwoyo wakoze pulogulaamu nga weesiiwe era ŋŋenzi kuba ndaba oli ku sayidi nnyo ya Namawunyo nedde sikusayidi muleka mwagala kubba mwange muyina omupango ogwagala okutaasambya just njogeddeko bwongezi nga gwe naawe bwayo ng'olina opiniyoni yo wangi wamma anje maama gyendi oli otya nnyabo nsanga wano nga ku bata batya ku Jevine eri wano ku Popopo mu Ndeeba Kisa Hotel mu garden kale nkulaba oli ku sayidi ya Namawunyo ku sayidi ye naye kyengezaako okugamba nti oli naye muntu anyiiga yakeera ku makya ne bw'aba anyiize gwe tolina lukusa luleeta mbaligazo mu bintu bya nsujjuza abantu bameka bw'oba embaliga ozireese tobaako gw'opima kubanga bonna tubamanyi kannawe tomuvuma naye muwabule Namawunyo yennyina omuvuma kuba emyaka gy'okutegeera kimukakatako okitegeera kimukakatako tutegeera okuba n'amagezi egyo emyaka gizaala abo abaana naye olw'okuba yeekyawa kubanga awunya ku makya ne mu ttuntu yeekuba perfume 10 nazo ne zitamukwata n'asigala ng'atuumuuka alinga ng'ekisibo ky'embuzi ennume mukwano eyo emmotoka nnuwa gy'ogenda ovuga egenda efumba mu kkubo lumu egenda kwokya tokuwoneka biziggwe eyo emmotoka lumu egenda kunyiiga eyo kyogwa omuzingiriiti naye olunaku lumu nali mbalabyeko nga mwekwata mugamba biwedde anti bw'atyo ajja nanninnyirira yali alowooza mbu ndimu abo abantu abamweraliikirira oyo nze mu galagi ya Kikofiira nze namutwaliranga emmere nze sina kyemweraliikirirako wano omusajja yamuzaalamu akaana n'amutuga n'amugamba nze saagala kukuzaalamu ab'okunyiigira oyina bangi ng'omusajja yakugamba nti tesobola kukuzaalamu ne weekwasa kusaasira abo baakusaasira boologa b'osobola nze tojja kusobola abo baakusaasira bajja okusobola ane kusaasira naye yakulema kati ne kati nalukwati buli kya ku makya ne mukwatagana omuntu yenna bw'asukkanga omutima mubi kati eyo sireeti ku ggwanga omuntu asobola okubeera nga asobola okugamba nti oyagala nze nkuvumire Juli ne bizinensi ngitte mpa $5,000,000 ekyo kisiraani mu ggwanga today nti abo abaana leero beetaaga muntu asobola bakumakuma nti kale onyiize gisirikayo nyiiga kola emirimu gyo naawe musajja kola emiti otegedde so si kuyimirira ku mwana wa munno mukomerera ku TV ku makya kwako katoyi TV kwe bakeera n'oyo omusajja omukulu aw'amalibu ogamba pulogulamu ensosozi tongamba naawe gasasirowo batuula n'akakasajja akakulu akamalibu n'ogamba kati zino embizi lwaki mukama tebazitta ku Kulisimasi muve ku baana muve ku kaaliya z'abaana abato ate mwesonyiwa abaana b'abantu bw'oba ng'olina obuzibu n'omuntu yomba naye omuntu oyingira mu lutalo n'olwambala n'ovuma omwana wa munno ng'olinga agamba nti mulina obuki obukyayi mukwano genda sooka ogire ng'ofa nnyo okunoonya eddagala erikaze ekyo ekiwundu baamulongoosa entebe eno alina ebitundu nze namujjanjaba era nze nabigamba Zubeeri n'agamba olimba anti kati bw'aba agamba nnimba ekirungi mwangu mu kweyambula genda akweyambulire omubuuze lwaki abeera ayambadde ekyo ekipale kya bbulaaka ekijjudde pampu kipampinga ki baamulongoosa mwazungira omwo ng'anoonya abalenzi ne bakigamba okumira eddagala ne kigaana kyamiranga ku makya nga tekimira lwaggulu ne kimira ku makya tekimira lwaggulu kiri mu kuzunga prescription n'agitta okitegedde kati ne kitana mukazi munnange yenze muka omusajja omumpi alina figa egenda ku biiki nze siringa gwe alinga ng'ente olaba oyo omukazi wamukwata bwonti mu bulago ewansi oba olina kumala kumwambula bagambe mukazi kiki mukwano matama kibuga nze tommanyiira ate nakugaana okummanyiira nalongo mukyalo yasiba naye simanyi lwaki gwe nakugaana okummanyiira gwe matama kimbuguya takutwalangako yadde mukwana ajja kusiba gwe kuba nze gwogamba si gwe ŋŋamba okitegedde ojja kgenda ozunge n'owuwo nga nze ŋŋamba mu kasimpoke otegedde wamma mukyala kusimpoke mukwano ekikuluma nze nina ebbina etali pangisa genda oyambale obubina bw'opampinga ebiwundu byo nze tommanyiira kamugira banoonya folo tulina badisaipo
Naye wali antaga mukwano nze mpagira nze ngolaba nze Nalongo omukabira City ya Danger. Sina kyentya k'oyo muwunyi. Yangwira abatemu 223 ogw'omwenda nga 18. Polisi y'e Katwe yennyini gye yeesiga n'ebakwata. Ndowooza otegedde nti ebitega binkuma ate zino ennaku zonna byonna byavuddeyo ntambula ne gaadi zonna. Yakagoma k'abagundi kali. Kaakano yensonga lwaki nakateeka wano basindikawo ebivuvumira basindikawo biki gwe kyobamanya ebitega byonna nabiddeyo ebinkuma ebitega ebiva bizze ng'okubako ntambula nabyo nga bigaadinga nkakubira gwe Juli n'ogwe neŋŋamba Juli jangu oyogere nga atategeera kati nakakuba luli ne kijja ne kyogera ng'ekitategeera ne kigenda ne kisaba omwana sente ku makya ekawungezi ne kiranga ebikopo bamukubidde akagoma alabike nga atategeera kuba atategeera nti okazza kwani mukwano amaanyi nze sikuyinaako maanyi kuba nze nakulanga abakazi siyinza kuteekako maanyi gwawe okumala okwambula engoye balabe sitatasiyo. Please mind your business. Okay? Nze nakugamba mu bintu bye neralikira tokola ki? Tali. Sente osaba nsabe nze nkola nkola. Tegerekese. Osaba nsabe nze nkola ki? Naye tokyalina kyakuntisa nakyabatemu nga bagula tebantuukako polisi ne bakwata ne ŋŋaana ogenda okola statement. Natukayo ne mbagamba musobodde obbakwata nga sibiriimu. Kitegeeza nasamira ne Katonda anjagala kati nkuddamu ebigambo bino gwe Eva onoonya kyakulya ng'olina abalala b'oli mu kusaanyaawo naye va ku mwana w'omukazi nsambi atakwebakangako kubanga ne mu levo z'ayinza okwebakako tokola ki wagalangatana mu nkulu olinga enva z'ebyenda bakukwata wano oyita wano lyawo stagnant don't be stupid. Stagnant ekigambo stagnant kankubula ekyo kitegeeza ki ekintu ekiri awo ekitava mu kifo kikolawo bati kakati ate gwe omuntu olaba enkula yeva mu kifo era naye eryawo etagala butagaza alinga ekidomola ekitajjudde adde baawe obufumbo bwa Nsambya n'emirembe obulaba wa Nalongo sirina wembulaba kuba sinze nabutandikawo abantu bano tolina musajja Juli tolina musajja tonnafumbirwa tonnafumbirwa kitereeze olina abantu balya nsujju ne badduka tolina buyinza butegeera we bufaana we bukola ki ku musajja wange nga mama namulaba nti analina kye yampa ate aba wafumbirwa yampa ki teyayita Gomesi teyayita kintu kyonna neŋŋamba maama ebidongo byonna byennaku byayiika aleeta kati bw'alireeta tunaamubala kati ntwala omukisa okutegeeza nti bannakyeyombekedde mwe abaaddiba ku musana ne ku lukalu temulina buyinza butegeera gye bufaana gye bukola ki wabula abaana beetaaga break buli muntu alowooze nga bw'ayagala kubanga bwe baali beekwana sitwakola ki mulembe tekeyo break olowooze ky'oyagala musango ki gwe baggyeewo computer misuse wano tuba tebatusire kalebule bakusiba singa oyogera kalebule nayogedde kalebule mweno interview tonnaba wayogedde kalebule nakabizi era byenjogedde byonna abikola nakabizi mukyala simpoke tondamu kummanyiira bw'onaakulanga abakazi ne kati oli awo olinga kisosejje tulaba mutwe ne tugamba ki ekijja kizike muntu nti wuuyo namawunyo This is the special announcement. Namawunyo, don't joke with me, my friend. Namawunyo, kendo unyirira abewa mu. Yato yane wako za kusala musenga. Bastade.